Yes, wano tuba tusimbudde. Tewali kulinzalinza, tetuyinza kyegaana, tewali nakuwakana kuli awo okusinziira ku information egenda maaso n'okuba ng'erinkinga mu Uganda yonna yonna. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni asanze obuzibu, yeesanze ng'ali mu kattu. Wuliriza, tukimanyi bulungi nti nno gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa yavuddeyo n'erangirira ng'ennaku z'omwezi 12 nga wagenda okuba ng'alayira okuba nga ye president, ye mukulembeze wa Uganda omujjuvu. So ate eri ku luuyi olulala ne mukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewera nkolokoota agamba tasobola kugumiikiriza kulaba kubbibwa kwa bululu kwagenda mu maaso era naye akitunuulye butunuulizi asirike. Kaakati kyekisinga okuba ekyettabbu wano, ekisinga okuba ekyettabbu si kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa kulayira, wabula yeeraliikiridde ebigambo ebigenda mu maaso n'okwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkugambye ng'ennaku z'omwezi 12 Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba ng'alayira ng'omukulembeze omujjuvu owa Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba yanzibako obuwanguzi bwange, sola mukkiriza kuyinaayina mu ntebe. Era naye agamba ssaawa yonna akomawo ku butaka mu Uganda. Wabula ekisinga okukubisa gavumenti eri mu buyinza emmeeme n'obeeraliikiriza ennyo, Robert Kyagulanyi Ssentamu tayogera ddi na lunaku ki lwagenda kudda. Ekyo nno kibamaliddeko ddala emirembe butya. Njagala owulirize, wabula njagala okukujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza. Bwenna yandiyagadde otwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Tetuyinza kyegaana, Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wabweru wa ggwanga, ali mu ggwanga eri Amerika, ali mu kutalagga abakulembeze, ali mu kunoonya ba allies. Lwaki gavumenti erina okweraliikirira ennyo? Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era waaki okulayira kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuli mu lusuubo? Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali afuluma eggwanga lino, ebyokwerinda byonna ebiri mu Uganda nga tugassa ab'amagye, aba UPDF, Uganda Military Police, Uganda Police, UPDF, CMY, SFC, JET, ebitongole byonna ebikwasaganya ku nsonga ya security mu ggwanga tebyamanya kufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ng'ovudde ku ekyo teyabulawo bubuzi nga kamyanso, wabula yasooka n'abeera mu ggwanga okumala emyezi 2 ng'era abaapudeetinga nga ne we yabadde abalagawo. Teri kisinga kweraliikiriza ekyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu walangirira nti nno kubanga azze akyogera munwe nti tali mu exile, mwabalowooza nti naali mu buwaŋŋanguse, si gy'ali. Ali ku mission, ali ku mirimu era ng'agenda gituukiriza, era we giggwa yagambye in fact agenda gimalira mu ggwanga erya Uganda saawa yonna akomawo. Kati wagamba nti mission gye yagendako tannaba gimaliriza akyatalaga, mission ki gye yagenderako? Mission yali nti akalulu ke kabbibwa, obukulembeze bwe bwabbibwa, bannansi gwe baalonda si gwe bakola ki, si gwe baalangirira. Kati golowooza ayinza okutuula obutuuzi awo alengere Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso n'okulayira mu buwanguzi bwe, ate nga y'emu ku mission eyamutwala mumwe gye mulowooza nti naali mu exile, ali mu buwaŋŋanguse, so nga ye atuukiriza mission ze. Kaakati bw'agamba nti adda kyeraliikiriza nnyo gavumenti, kubanga waba omusajja yasobola obbatolokako mu ntoloka eyo si kintu kya kunyooma.
aba security be bakimanyi era wenjogerera beetegefu bitya okuva eyalangidde n'agamba ati tali mu Exile ayina emirimu emitongole gye yagendako n'essaawa yonna budde bonna akomawo ewaka kati akasattiro kali mu operations kali mu byokwerinda kali mu department za security beekeja badde eno badde eri naye ng'ekibabunya obufofofu nti omusajja yatugamba adda taddira wano ayinza okwogera nti adda n'atatubulira kumba ali mu nteekateeka yakomyewo dda ekiri ku kisaawe ku airport Entebbe ekiri ku border post eza Uganda eziyingira ensalo zonna ziri tight lwa kigambo bugambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayogera. Lwaki kyeraliikiriza nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti nga yabyogeranga mu kusaaga era we byatuukirira kati omuntu we tebasobola mu underestimatinga abeerera ddala wa bulabe kuba oba tomanyi kyazzaako tomanyi nteekateeka ze gwe olowooza nga amufunzizza kumbe ali ahead of you. Yabalaga nti no intelligence yammwe temuli intelligence era Robert Kyagulanyi Ssentamu azakibagamba nti bannayuganda singa mubadde mukimanyi nti akabondo mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni akabafuga katono nnyo we kati kali mu lubatu singa temukyetiitiira singa gavumenti mwagijjako dda ekyokulabirako n'akibawa n'abagamba namala emyezi 2 nga banjigga banfuna tebanfuna saali mu Uganda nali mu Uganda mumulowooza bani abanyambako kusurvivinga emyezi egy'ebiri nga ndi mu nsiko ekyo ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakibabuuza mujjukire bulungi yabagamba mulowooza gino emyezi gyonna namalako ntya nga tebankutte we mba mubuuza kale mba nga mubuusabuusa nayitawa nasobola ntyo basimattuka n'abagamba bannammwe bali eyo mu security bakoowadde embeera ne balinze ekintu kimu mmwe mwanukule muveeyo nammwe mulaga obukoowu bwammwe muganye ng'alinga abagamba nti bano aba security emiggo gye babakuba bali nammwe n'emiggo gye babakuba gya busungu olw'ensonga nti mutaddeewo mbeera babalabanga abatabagasa mu ggwanga lyammwe mwe mubasibyeko embeera embi. Wali okitegeddeko nti nno abeyokwerinda bayinza okutabuka ne batandika okuba bannansi emigo ne babatabukira nnyo ne bateekawo chaos ne babatokyalinga naye nga banoonya mwegumbulule muveemu empewo muteekewo embeera mu ggwanga nabo balondeko sayidi ey'okudda naye nga kitandikidde eri mmwe ba civilian kubanga tekiyinza ttandikira wano mu magye. Eyo ensonga etera okubeerawo ab'ebyokwerinda ne beekyawa ne batandika okuba bannansi emiggo nga baagala kusiga bukyayi eri gavumenti mu bantu mwekyawe kubanga nabo gavumenti baba agikooye namwe mu ngero ogikyawa musobole okuteekawo embeera naye ekyo kyabalema mwagaana okuzuukuka era Kyagulanyi n'abagamba example ennungi ey'okulabirako mutunuulire nze nayitawa nabeerawo ntya nasurvivinga ntya natoloka ntya ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 15 yabagamba bingi byatasobola bagamba ne mukimanye bannammwe gye bali bakola emirimu egy'amaanyi egy'enkyukakyuka baliyo bakutte emmundu bakyunyuzibwa bakoowu bo balinda kimu diwe musalawo nti bannange ekimala bali nammwe. Kakati ne gavumenti yennyini ekimanyi kati yensonga waki Mwami Yoweri Kaguta Museveni ta-underestimating nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyola yadde amukoledde ne biiru namba sovereignty biiru gwe munnayuganda tolatawana nakwegumulugunya kibaasa ekyo biri mu kibaasa kubanga tebiri meant for you. Eyo biiru ya designingibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waki ya designingibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala mukuumira eyo gyali tebaagala agezeeko kuyingira mu Uganda gye buvuddeko awo tujjukira bulungi nnyo ebibadde bisaturatinga okuva mu gavumenti
newankubadde omwogezi wa poliisi spokesperson Lusoke yavaayo nakiralifying ensonga eno, naye ng'ebyali bitambula byali biraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonyezebwa era baamuteekako dda emisango mu Uganda, era nga basinga omwetaaga be abawangaalira eggulu, ng'emisango gye baamuteekako gyakulya mu nsi ye olukwe gwa treason. Kakati okukola sovereignty bill eno abantu baamala kitunulamu nga tennafuluma, wabula omwogezi wa poliisi n'avaayo n'agamba tewali anoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu era tebannamuteekako musango na gumu, era talina musango gwe yazzizza, era bwe banaamuteekako charges bajja kibategeeza era mujja kukimanya. Wabula njagala ojjukire we kabanga ke kakodyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kayagala okukozesa okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu takyakwatibwa kumutwalibwa mu kkomera, era bwe banaamukwata bajja mmuteeka mu maka ge, kubanga bakimanyi bulungi ekiyinza okuddirira. Baakirabako ekyali mu mwaka ogwa 2021 ng'akwatiddwa. Gavumenti yali esuguukuluddwa, yali ewese, ekyo baakiraba. Kakati bayinza suubira nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'administration ye bayinza okuddamu okukola ensobi eyo. Ekyo ye eyinza okuba nga tesoboka. Kakati newankubadde baavaayo ne babisazaamu nti teri awenja Robert Kyagulanyi Ssentamu era talina musango, era teri yagambye nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emisango wano mu Uganda. Ekyo baakisazaamu. Ate mu kisazaamu ne bamuleetera sovereignty bill nga bagireese bagisigise okulaga nti no bagikoledde bannayuganda bonna, naye ng'ekyamazima yabulamu bubulwa linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo njagala nkikutegeeze. Nkujjukiza nti oli ku Yugi Update TV osinze obanga otuwuliriza. Gwagala otweyungako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati biiru eno yaleetebwa egezeeko okuba ng'edifendinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri opposition ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era kibakoze bubi nnyo, baali baagala bakikole Museveni agende okulayira nga biiru eno yayisibwa dda. Kwegamba nga amateeka gonna obuufu bonna obumukwata babuyina n'obutamuganya kuyingira mu ggwanga lya Uganda. Ng'oza lwaki gavumenti yali esazeewo etunde miliyoni ne miliyoni z'abantu z'abannansi bannayuganda abawangaalira ebweru ng'ebalankinze nga ba foreigners. Olw'omuntu omu, tageti ya muntu omu yali efudde enkumi n'enkumi z'abannayuganda ba foreigner era nga tebagenda kuddamu kulinnya ku butaka ewaabwe. Gwe kiwali okirabye eggwanga ki eriyinza ottunda bannansi baalyo? Ye nga tobaliridde ekonomi ya ggwanga lyo. Omanyi ssente eziva wabweru w'eggwanga eziyingira mu Uganda? Okimanyi nti biiru yali ekugira ssente ezifuluma eziyingira okuva mu nsi endala okuyingira Uganda? Bamaze mutuuzaako kazito mu World Bank, Central Bank, Obwakabaka, Kingdom yasituse ng'eyita mwani nkugambye Obwakabaka bwasituka ne buboggolako. Kakati olunaku olw'eggulu twagenze okuwulira Mwami Yoweri Kaguta Museveni tuwabulwa yeegaana ebyali mu biiru, mu sovereignty bill, ng'abagamba nze temunsibaako matugambuzi kundiisango bye naleka mu biiru nga tugiwandiise etteeka, amateeka ge twabaga si bye birimu. Fayiro mwagiteekawa, eyo fayiro si ye nalekawo. Yabyegaanye nga mukalu nno. Nabagamba nze n'ebyo bagamba mbu simanyi ssente, teri ssente egenda kuddamu kukkirizibwa kuyingira mu Uganda, ssente ezo ez'ebibiina ebyannakyewa, abo bonna bagezaako okufujjirira okuinvestinga ssente mu Uganda, tebagenda kuddamu. Nze byonna sibimanyi. Binaleka mu biiru byali kiriya bulungi nnyo. Etteeka lyalina okusingira ddala litagetinze okuba nga lirwanirira obwetwazi bw'eggwanga Uganda okwefuga. Byonna yabyegaanye. Ebyokutunda bannayuganda mu nsi ez'ebunaayira
ng'ebeegaana nti no ba foreigners. Ebyo nayo yabyegaanye. Naye ng'akazito kamaze mutuulamu. Kati nagambye Uganda si gwe gusoose okuba ng'ebaga amateeka ng'erina abantu beetagetinze. Nereeta ekiteeka ne kibonyaabonya eggwanga naye ng'etagetinze omuntu ogwo omu. Kati yaleeta ekiteeka kya UPDF Amendment Bill. Bannayuganda ne batukubya amameeme ne batukubya emitima. Naye nga batagetinze opposition figure. Nga batagetinze ekibiina kimu eky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform, ba foot soldiers. Mbwe ebyambalo bye bambala eby'ekibiina kya National Unity Platform bibalwaza omusujja. Era bo bwe batunuulira nga b'amagye. Era nga baagala nti civil court tejja sobola handlinga nsonga zino ez'aba foot soldiers. Ke babakwase military court yebe bavunaana babavunaanirenga mu martial court. Era ne bateekawaawo obusangosango okusanga n'engatta efaanana weeti, okusanga n'ekishamba ekyoki, ojja kuba nga ozizza omusango gwa naggomola era gwe magye ge gagenda okuwozesa. Kyokka nga Supreme Court, High Court yali yavaayo. Ekiwandiiko kino ekya UPDF Amendment Bill yali ekimaze okukibanga ekiyuwamu amazzi. Ng'egamba bweti nti ekisooka etteeka lino linafuya Supreme Court. Era nga bo beekwasa ba military court nti High Court teyina skills ziwozesa misango nga gino. Emisango nga gino egy'amagye. Wabula Supreme Court yagamba wekiba nga kyetaagisa tusobola okutendeka bannamateeka okuhandolinga issues nga zino ezifaanaganako ng'ez'amagye rather than okuwozesa ba civilian mu military court. Ate era n'agamba, omulamuzi yagamba nti w'otunuulira bonna abatula kakiiko akavunaana akawozesa mu martial court tebalina experience kimala kuwozesa ba civilians. Oba oliawo nga n'ebitabo byabwe bitono. Kati yabiyiwamu nnyo amazzi. Wabula olw'ebigambo ebyo gavumenti teyabiwa kitiibwa. Yagenda mu maaso n'amaanyi okuyisa biiru eno. Biiru eno kigambibwa mu paaliyamenti we yali eyisibwa, tujjukire bulungi, mu mwaka ogwa 2025. Ababaka mu paaliyamenti abali ku ludda oluvuganya beekandagga ne bafuluma paaliyamenti, session ne bagibalekera. Era etteeka lino lyagenda okuyisibwa nga paaliyamenti abasinga bonna baagifulumye bayise etteeka lyabwe nga tebaliimu. Kubanga bo baali bakomplaininga nga bagamba etteeka lino lyayisibwa mu bwangu ku sipiidi ey'ekitalo. Kyokka etteeka nga lino eddene ssemateeka agamba terisobola kumala gayisibwa, lino sooka okugendako mu bantu mu public ne bajjayo endowooza zaabwe ku tteeka lino ne bababuuza ne babakonsalutinga. Naye kino paaliyamenti teyakikola, etteeka teyali wabudde. Wabula etteeka lino tujjukira bulungi nnyo lyasaasaanyizibwako ne ssente z'omubi bw'omusolo millions ezitakka wa 2 buli mubaka wa paaliyamenti, naddala abali mu kibiina ekya National Resistance Movement, basobole okuba nga bayisa etteeka lino mu bwangu. Era Sipiika Anita Mongo yaliteeka mangu ku mmeeza ne lisobola okuba nga litunulwamu. Kati opposition yagamba bino tegenda birinda era tegenda kuteekawo mbeera eno bannansi nga balaba etteeka tetugenda kubeerawo nga liyisibwa, era baafuluma. Wabula etteeka eryo we lyayisibwa mu paaliyamenti, Anita Mongo nga amaze odditeekako ekigalo nti liyisiddwa. Mwami oli Kaguta Museveni yatwala tayimu, yatwala obudde ng'etteeka lino talitaddeeko mukono. Kitegeeza waaba pulezidenti annateekako tteeka lino mukono liba terinayita, liba liri dormant, teriba active. N'oluvannyuma
yamala n'aliteekako omukono neera lyasigalayo mu kabada liryo liri dormant olw'ensonga baali batagetinga biseera bya elections zino nga bagenda mu maaso n'okunafuya ekibiina ekya opposition ekya National Unity Platform nti singa mu kulonda tuyisa amateeka nga gano agabakanga bajja kutya era kino kyennyini kibagenda mu maaso n'okwogera nti no protest vote tekijja kugenda maaso kubanga bajja kuba batya ng'olwedde waliyo amateeka agabakwata oba okitegedde ekyo kati yensonga waki biruzi zino ziyisibwa ebiteekateeka nga bino biyisibwa bisobole okunafuya gwe munnansi nga bigenda mu maaso n'okusilentinga freedom of speech ba advocates libasirisa tebalina kwogera tebalina kulitisazinga ku gavumenti oba tuli bumu nagambye edde oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo kakati etteeka bamaze ne balyegaana kati ng'ennaku z'omwezi 12 saagala kuva ku mulamwa agamba nti agenda kulayira wabula ebyo byonna byonna mbikuwadde nkulage nti nno wandibaawo engeri mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'ayinza okulemesebwamu obutalayira okulayira kwe kwandibanga kuli mu lusuubo olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu saawa yonna yonna akomawo ate Robert Kyagulanyi Ssentamu takyakomawo mu Uganda n'akomawo nga muntu wa bulijjo ye mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi kikitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu buwaŋŋanguse kubanga naye wano we yali ajja mu buyinza yasooka genda mu buwaŋŋanguse eyo gye yajja amaanyi okujja okutwala entebe y'obukulembeze kati amanyi kikyetaagisa amanyi ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko era agenda n'atunuulira bano ba administration be era abagamba bannange simanyi we munaasigalawo naye engeri gye mukuttemu eggwanga lino si ya bwerufu mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi nti abazungu bano tebasobola kukwata mundu kulumba kujjako gavumenti ye ekyakimanyi bulungi naye ate bwe baba baagala omujjako olaba sanctions ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu za raisinga ne baziteeka mu nkola ne baziyisa mu bbanga ttono nnyo zijja kuba zimaze okukuba ekonomi y'eggwanga Uganda wansi Uganda gavumenti ya Museveni esobola okugwa mu biseera bitono nnyo nga tebagisiza na mmundu wabula ng'ekonomi yokka nga ssente tebakyaziraba nga tebakyalina ssente zibafujjirira bano ababayimirizzaawo mu bufuzi obw'obumbula okubanga oli nakyemalira bintu bingi ebikuyambako nnyo okusigala mbwa nakyemalira omwe muli ssente z'omuми bw'omusolo obadde okimanyiiko ekyo kati amawanga agagabweru kye gakola gakuba sanctions ne gakuteerawo economic depression mu ggwanga lyo n'obeera mu economic crisis ebbanga erimala kye baakola obote awo mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ayingira oba olaba ebintu ebyo Amini n'ayingira bakussaako omukono ogw'ekyuma nga tebakuleetedde byakulwanyisa tebakubye naye n'opondooka wekka kati ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko era mmwe abatakitegeera mbasaasidde era abakitegeera kyolaba nga gavumenti ye eri ku lukato ssaawa zino emanyi kiki ekiyinza okuva mu kino nakyo ekiyinza okuddirira kankuwe ku bigambo bino ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'oluvannyuma tweyongereyo. Don't support me. Support what is right. Yes, oli ku Yugi Update TV. Don't look at me. Tukyagenda mu maaso. Tovaako tukyagenda. Take a mirror and look at yourself. If you can't look at yourself, look at your children. Look at the oppressed people. Look at me. Put a mirror and look at yourself. If you can't look
free ourselves as all of us. So to all of you there, don't support me. Support what is right. Kakati kambivumulemu kano wano katono. Abagambye nkuddiramu. Don't support me. Support what is right. Abagambye mwabatanjagala temumpagira wabula muwagira ekyo ekituufu. Mubaga nti towagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wagira ekituufu kubanga n'ebikyamu obiraba. Wabanga yesi mutuufu wabula wagira ekituufu gwe kyolaba. Gwe kijje mu maaso go nti ogwo omuntu tomwagala wabula ate waliwo ekirungi kyo ekiriwo gwe kyoyagala, then kyekyo ekirungi ky'oba osupportinga. Amaaso gamujje togamutunuuliza wabula gwe supporting ekyo kyolaba nga kye kituufu okubeera nga kisupportingibwa. Abagambye n'ekiba kyetaagisa nze temuntunuulira kubanga nze siri bubi nnyo kwenkana mmwe wabula funa endabirwamu weetunuulire nti gwe oli bulungi, gwe atansupporting oli bulungi, ye embeera gye wandibaddemu. Weetunula mu ndabirwamu olaba wooli w'osaanidde okubeera, embeera gy'olimu gy'osaanidde okubeeramu. W'oba tosobola kale kwetunuulira nga gw'olaba olyokke n'embeera egenda maaso mu bulamu bwo, then tunuulira abaana bo. Abaana bo mbeera ki gye balimu? Kale bandiba nga bali mu mbeera nnungi naye bagenda kusustaininga nayo paka ddi? W'obatunuulira eyo mu maaso mu future gye balaga bali bulungi, obatemedde empenda kibagenda ofeesinga obateeseteese ki kibagenda ofeesinga mu maaso eyo nga toliiwo kyabakugamba? Kale oba tosobola kwetunuulira, tunuulira ku baana bo. Kifaananyi ki ky'obalabamu? Nsi ki gy'obalabamu? Nsi ki gy'ogenda obbalekamu ne gy'ogenda obbasindikamu? Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abagambye tunuulira abantu abali oppressive abakwetoolodde abeetaaga obuyambi bwo wadde gwe teweetaaga bwabwe. Batunuulire. Kino tekiri ku ye, tekiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mmwe mulekerawo mufuna obukyamu. Era abasaba tayagala mu musupporting mumuwagire wabula muwagire ekyo kye mulaba ekituufu. Temuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu, muwagire ekituufu kye mulaba ekigenda mu maaso, ekibagasa, ekibajuna. Kubanga w'osupportinga owagira ekituufu oba weewagidde wekka na wekka, kubanga gw'omu ogenda okuganyulwa mu ekyo ekituufu wamu ne famire yo n'abantu bo. Kubanga tekiri ku ye ng'omuntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ekyobumanya kiri ku ffe ffenna. Kyolaba babadde gavumenti ng'etandise operation ey'okugumbulula okusiguukulula bizinensi z'abantu, kitutte mwenna mwenna kibatwaliddemu, tekironza ani naani. Kati ke kaseera amaaso mugabuuse ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwetunuulire mulabe ki kye mwagala. Abantu abasinga mukozesebwa bubi, babasalirawo okwagala bye baagala, neggwe wali obeddekaawo ne weefumiintirizaamu ki ky'oyagala. Abagambye muyina okweta ne mubeera baddembe ne mubeera free mwe mwenna mu ggwanga lyammwe, kubanga muli mu busibe oba omwoyo n'oba omubiri. Era afundikidde abakubiriza nti bannange, don't give up. Don't give up. Towanika. Sigala ng'olwanirira ekituufu, sigala ng'olwanirira enkyukakyuka,
sigala ng'odifendinga ekyo ekintu ekituufu ye oba tomwagala itisokke neewagira ekintu ekituufu kibuusa amaaso nti tomwagala nebaako kyonoonyayo kyolondayo ekituufu ky'oyinza okuwagira ekiyinza okubeera nga okiganyulwamu so ne kiganyulwamu n'abalala ne kibagasa okubayita okukolera awamu obukuyege nti enebere ideology not personal interest. Eno si personal interest ya Kyagulanyi nti ayagala kubeera mukulembeze. Ayina kyayagala okukyosa. Gwe oba oli awo kyotalaba. Naye ng'ate nawe olina ky'oyagala ky'otannalabako kati ekyo oba owagira. Obadde oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza olw'obudde munzikirize enkome wano. Leero tetugenda kuyitako mu comment sections. Olw'obudde. Mbaagala nnyo, mweraba, mbaagaliza weekend ennungi.